Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala njagadde mbalage ku ddagala lino ligenda kuba libayambako ku nsonga eyo ey'okwefunza okwekolako service ku nsonga y'okwefunza. Lino ddagala nnyo kwetedde enkomamawanga eno. Enkomamawanga twetaagako bikuta bino ebyokungulu birungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwefunza. Ebikuta byokka byojjako oluvannyuma ofune n'ekibwankulata. Kino kiyitibwa ekibwankulata, nakyo kirungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwefunza. Obikola otya? Beera nga kojjako ebikuta bino eby'enkomamawanga, beera nga obusalaasala nga butontono buteeke mu kaseffuliya. Okwate n'ekibwankulata nga bw'okiraba nakyo okigatte kiteeke mu kaseffuliya ako mw'otadde ebikuta by'enkomamawanga eno. N'oluvannyuma teekamu amazzi oba teekamu otuzzi, beera ng'oteeka ku kyoto tokosa, bibeere nga bitokota bitokotere ddala. Bwe bitokota, bw'olaba nga bitokose beera ng'obiggyako biteeke wansi bibeere nga biwolere ddala. N'oluvannyuma sengejja bulungi amazzi ago we gawola beera ng'ogatawaaza mu bukyala bwo, gatawaaze ng'ogayingiza munda, gagenda kukuyamba ku nsonga eyo ey'okwefunza. Olunaku ganaaba emirundi gyonna gy'osobodde, oba 3 oba 4 oba 5 kiri eri ggwe, naye nga kikulu nnyo olunaku beera ng'oganaaba emirundi egisukka 3. Ogenda kufunda ate ogenda kufunda mu bwangu olw'ensonga nti enkomamawanga eno ku nsonga ey'okwefunza ebikuta bino bikulu nnyo, ate bw'onaagattamu ekibwankulata kijja kusukka, ogenda kufunda mu bwangu nnyo. Ekikulu kya byonna tawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda, gagenda kuba gakuyamba bulungi nnyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.